ogamba njagala kifo ekifo ekyo kyagala okweweesimbyewo ina gwagala osibwa kubanga omugyamu biki ebisobye biki ebisobye byolabye nti oli tabikoze yeggwe biki ebikuleeta biki byoteeka ku mmeeza kikyoteeka ku mmeeza okubanga kigenda kujjawo biri ebisobye twalike n'ebisobye biki byolaba munno byakoze ebimulemeredde okukola nga gwe byebikuleesa obeerengwa obikola connecting. Yes. Mama badde mbuuza. Nti oze okwesimbawo daliwo yemikyala Nabira. Yes, Nabira. Kati Nabira oyo abadde ne kyakola kyolaba nti kuba omuntu yenna wajja okubeera mu buweereza abirako ne bwajjawo mu kifo ekyo. Kitegeeza Nabira olina byolabye byatakoze ekikuleesa obeere ng'oyongera nti emmere bw'ogifumba nebanga ebulamu omuntu. Munyo kati gwe kiki kyoteese ku mmeeza amenga Shamim kino kyaleeta ku mmeeza oli tusobola mooli gwe biki byolaba byakoze nga bibulamu gwe kati ekisookera ddala bannayuganda ekisingira ddala obukulu beetaaga obukulembeze ku levels zonna nga bukwatagana n'obukulembeze obwa waggulu. So omukulembeze yenna ajja oba ngaze bazze mu kifo ky'omwana MP Kampala district kyobola nsoose kutagetinga camp na mukulembeze ekibwengenda okusavinga naye nti Kyagulanyi wabanga ali president mu 2021 district manifesto eya president ene egenda okukola ku kutereeza Uganda yonna kuba buli kimu kyafa omanyi penge buli kimu kifu wano nga bw'okiwulira buli kimu kyafa jesse tutambuza lugumu kati yafa okuvira justice system legislature engera amateeka gigayisibwamu human rights violations enkola y'emirimu ne tenders zigabibwa zitya job opportunities LSK buli kimu kyafa kati ngaza omani MP Kampala district abalidde okujjamu okubeera nti ngera mukulembeza mu generation ya Kyagulanyi mbalira ku manifesto ti manifesto ya Kyagulanyi egamba ngaffe abanupu nti tugamba tutya nti ensi tugenda gitereeza bwe tuti tugenda tandika ku constitution kubanga newe nabanjogedde ebizibu bya Kampala mu ebiri bingi ya naye tulina okubitandikira nti already constitution yennyini etufuga teweereddwa kitiibwa eddembe ly'abantu lirinyiriddwa omuntu aleeta ebintu amateeka amakambwe gayisiddwa nga gayita mu parliament kakati nze nga ajja omubaka omukyalo wa Kampala district sookera ddala nina okuba nga nzikiriziganya n'okuimplementinga manifesto ya president nga bweyimiridde era manifesto eyange ereflectinga ekiri mu manifesto ya president naye era nga eya NOP government gyegenda okuimplementinga naye ng'okusingira ddala bwe tuba twagadde genda ku bintu bya Kampala kati ngaza ababakiikirira issues ezirimu nnyingi ya ekisookedda mu kibuga abantu babadde bakaaba about waliwo olutalo lw'amaanyi ku ba stakeholders abakolera mu kibuga n'abantu abakozesa ekibuga abantu abalinga ba stakeholders mu kibuga abalinamu bye balinamu abantu abakolera mu kibuga abamu bagamba tebanyigiririzibwa olwokuba tebalina kyakukola babeera nga bakolera bayisibwa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa oba ey'okunyigirizibwa ate nga abamu ku bano ebizimbe bino bye bafuna ne properties bafuna bazifuna mu bukyamu kwegamba system eri wano kati yakwetoloola yakuba nti abantu baba mu ssaako awo zerooni ono gwe bawadde looni okuzimba ekizimbe nejjawo kugaba abantu bali awo mu kasaako kamu bwe bagabana kiki bagabana ssente kati abapangisa bano abali mu kibuga wakati bakeera kumakya bagamba nti kati wano renti abeere mu dollars abaforeigners abakolera mu kibuga wakati batiitiibizibwa nnyo okusinga ate bano abaffe yes okusinga bannansi abantu ne bakaba ne bagaba bannange bali baleeta obugatto bwe bumu ne babutunda ssente wesire bapangisa amaduuka ng'agaffe kyokka mubayita ba investors tebasasula na musolo lwaki ffe tuli bwe tuti so issues ezo zonna zetaaga okuaddressingibwa so twetaaga okumanya bani ba stakeholders bano mu kibuga aba owninga Kampala district abalinamu properties tugamba nti ki ebizimbe bino bye tulaba eby'amaanyi baani bannannyini era bajja batya okuowninga ebizimbe ebyo bwe baba bamaliriza ne properties endala ezirimu by relationship kyabwe n'abantu abakozesa ebintu ebyo betwandiyise bannansi ba majority eryetya bwebabeera nga waliwo envulunga y'etteeka oba nga weetanda w'etteeka eribalungamya okimanyi nti eno mu Uganda yokka mu Kampala omuntu wasasula $3 million eza rent omwezi gumu
ne bamuwa risiti ya mitwalo 10 eno mu Uganda oba n'asasula miliyoni wano mu Uganda mu kibuga Kampala omuntu asasula rent wa miliyoni 15 omwezi ne bamuwa risiti ya mitwalo 2 ng'ate asasudde miliyoni 15 kati kiba kitegeeza imagine omupangisa ono asasudde miliyoni 15 omusuubuzi kyokka omuwadde risiti ya mitwalo 2 ono omugagga adojinga okusasula omusolo eri gavumenti kyokka ono ate agulwadde risiti ey'abiri ate ye asasudde heavy tax ate asasula ne salary accountable to zawa land road then bwe bamala ettaala emu kati ettaala emu yokka buli ttaala eriko ssente zaayo kwegamba abasuubuzi mu kibuga bakolera mu bugubi nga bw'okyolayo mu Uganda omuntu waba mu busuubuzi aba ayagala kuddukayo kyokka olaba nti Uganda efudde kubanga informal sector ekolera mu kibuga bagituulako ate nga informal sector emwe muli aba transport abakedze ab'obutale abantu abatundira ku makubo abakola emirimu egitali corporate gino egitali mbusimanya ono ya lawyer oba ono professor oba ono doctor naye abantu ba informal sector abali mu business committee be bayimirizaawo ensi be bajja nendo mu ofiisi zaffe ne batugamba nti Shamim ngenda kugula ettaka agreement ogenda kusasula ssente mmeka onaakuwa ssente mmeka kati bw'onyingiriza omuntu wa informal sector kyokolanga economy egudde nnyo kubanga bakoze ki balekeddwa ebbali ekiraba no bonnyini abasuubuzi kati tumaze okuva ku bapangisa kuba balina ebizibu byabwe biyitirivu obungi naye nga bakaabye emirundi nga gavumenti tebafaako nga n'abantu tebabafaako so abantu bano beetaaga eddoboozi ne gavumenti empya kubanga eno generation egezezzaako eno olukimu eriko eraze nti yo tegenda kubaako kyebakolera kuba bakaabidde ebbanga kati kyokola bannayuganda bonna beegatta bagamba twetaaga okukyusa okukulembeza okuva waggulu ensonga zaffe zisobole okukolebwako okugendera ku pulezidenti waggulu that is why ffe tuli ku mulamwa tetukyusize ddala okuva waggulu tetuzze gaba bugambi mbubeere mukafuka woman MP just fine ninja kubeera woman MP mukafaako but at the end of the day we must strategize okulaba nti mu 2021 ekyo kyetuliko era kyetuggusa kyekubeera nti gavumenti ekyukidde ddala ensonga zino zigere nga zikola ki nga zikolwako kati abasuubuzi abayingiza ebintu mu ggwanga ojja kwekanga nti omusuubuzi ajja bayetita ebintu byabwe URA n'ebikwata kyokka bannansi nti omuntu aba asasuddeko ssente bagenda omuwa ebintu ffe tugamba tewasobola kubeerawo nkola esobola kugamba nti munnansi bw'aba aleese ebintu edduuka lye balimanyi asasula omusolo lwaki bamuweeko oba asasuleko deposit agenda atunda ebintu bye asasule akomere kubanga abeera akyatradinga nga mwali ggwanga so twetaaga okukyusa policies ezo kyetusinga wano ekisingako obukulu mu Uganda kye bakola baagala nnyo kye bayita penalty okubonereza tebatunuulira development nti omuntu tumuleka agenda atunda ekintu afuneko ajja asasule naye bagamba tubikutte emmotoka z'abantu ne zoonoonekera wali emmali y'abantu n'efa bwamala ne babyeguza mu auction abantu ne bafa obwavu yennaku eri mu Uganda y'amaanyi omuntu olumu nga yafuna na looni ogenda okiryalinga ebintu ebyo ogenda okufuna ebintu ebyo eri nga manyi bw'anaatuuka wano ajja kwangwa ekirala emisolo giri very high okimanyi penga wano osobola okugula emmotoka omuntu asobola okugya emmotoka miliyoni 7 kankuwa ekizampo byonna byonna nga biwedde n'agituusa wano okugiyisa ku booda ng'agenda okumaliza ng'ali mu bukadde nga 8 bwe bwebuuza ssente ezo zonna ezongeddwamu kwega omusolo guli too high ogw'ebintu kwegaba bannansi balemeseddwa kyokka nga ate n'omusolo bye gukola abantu tebabiraba enguudo mbi buli kimu kati obadde mu covid yadde n'amazzi national togamba nti bannange munabengalo naye gavumenti esasudde ku mazzi mmye biiro z'amazzi zijja amasanyalaze gajja tv bagisalako kyokka you need information kwegamba buli kintu abantu bagamba omusolo gwaffe gulagawa ogenda mu malwaliro teri kiriyo embeera ezo kati batutunira mu kibuga tulina bano abantu baffe abakolera ku nguudo tetugenda pandamininga kubanga tubeetaaga tebakola fast population kubanga batuyamba okwefunira emirimu gavumenti yalema obafunira emirimu ababaana abasinga bamu basoma n'okusoma naye emirimu bwe gibula nagamba ne bamuwayo capital wa mitwalo 3 abeeko kyatandika ba street vendors ba hawkers tulina abantu abatundira mu butale naye abantu abo omuntu n'akugamba nti akutte omusuubuzi omuntu avendinga ku kkubo oba hooka n'amutwala paka luzira
mbugo wamusanze ngatundire watali watufu butaina license hoki nga si kibi okuorganizing ekibuga naye bwoba tonna kusiba abantu ffe tugamba bateekerewo wogamba nti bwe bajja license mu Uganda ukawe wali etteeka erigamba omuntu nti afune license nga tolina wagenda gifuna te n'omukwata enkyango omusanze atunda so abaana bali eruzire batundiddeyo tugendayo ne tubajjayo ba street vendors oli bamusanga atunda miyembe nadduka ne bamukwata namukaswa kabanga ne bamutwala eruzira eno mu Uganda oka oba street vendor ye muntu yakaga bakwata ku macha kusawo 3 ku 5 ngali mu koti kumwenda ngali ruzira naye tugamba kano omuntu abadde atundira mu kifo kikyamu naye kyandyetaaza asule mu kkomera misango ki egyandigenze ku poliisi naye gitasana agenda ku poliisi kati ffe tugamba nti mu gavumenti empiri yakyakulanye twagala palamenti ebiteekateeka ebyo ebitalina magezi tubikyuse munnansi tuteeke options oli aba abadde atundira mu kifo ekikyamu ogwo si musango gw'omutwazisa mu kkomera kubanga aba agezaako okweyiya tutandike okuexperiment options endala mediation okuba tufune alternative places toyinza gamba muntu abadde alina capital emitwalo 3 mbu agende eri mu Nsafi atandise edduka lya miliyoni 4 okugyawo ng'oli muguwa ddalu bye babakolera kakati tugamba nti policies zinyigiriza omuntu wa bulijjo ojja ku transport sector baba bodaboda babivaako bakusanga ne bakwata bodabodas buli kumpi poliisi ya Uganda ejjudde bodabodas zitandise n'okuggyako omuddo tezirina kyezikolawo teziriiko misango bannannyinizo naye omuntu ne bakwata emmali y'omuntu ne bamukomya bodabodas ezisinga abaana bazifunira ku loans transport sector ekaaba abataxi nabo bakaaba lwabwe abali basi bakyusizza ebintu bingi nnyo ate nga ne systems ebaleese teziri ene better than ekyo kyebakola kyebasanga kati ye problem eyo gye tusanze so ensonga ezo zonna zeetaaga okubeera nga zitunuulirwa olwaleero bw'otunuulira mu kibuga tulina authority yeyina obuyinza erina amaanyi mangi naye engeri kyesisa egyekolamu emirimu gyayo eri very repressive nti bwera ekwata omuntu ebanga etakwata munnansi bali mu political than okuyamba abantu so tugamba nti tulina okucekinga policy za KCCA kubanga etteeka eryaleta KCCA lyayita mu parliament tugamba nti parliament erina obuyinza okucekinga KCCA okulaba nti tekozesa repressive means ate ne bweba ekozesa repressive means abantu babeere nga bagombebwamu obwala babeere nga embeera eterera ekirala KCCA ereme kukola planning y'ekibuga kyonna kiri very bagamba bagenda kusima baleese etteeka baleese executive director kutereeza kibuga tetulina kyetulabawo okugjako ssente ezigabanyiziddwa abantu ne bagagawala bala ne balizayininga ne baleeta abalala we are not seeing a difference what is the purpose of that authority is it to suppress abantu abakolera mu kibuga nakuyamba abantu those are the questions we are raising fenga abagigira mu Kyagulanyi generation ebyo nayo tusiba twagala tukole ki twagala tubeere nga tuli address kubanga biruma abantu ekisinga okuluma wano olwaleero mu Uganda nti bannayuganda olweba issues za musolo munnansi tasonyibwako yadde munnansi alinga atali musi okimanyi nti mu Uganda weewuka omuntu wagenda ne forena ku poliisi ne bataforena ne bakwata munnansi tetugamba nti baforena tubayise bubi naye tetuba na double standards tulina okubeera nga naffe twewa value natuwa n'abantu baffe value wano mu Uganda we batiitirya forena ogenda n'okuforena ku poliisi bajwa namuwa ku kyayi okitegera kati tugamba nti embeera ezo naffe zituuse babiganja eggwanga naye bali abantu tebasobola turespectinga so bapozinga nti baleeta democracy naye waliwo ebintu bingi ebikyakola waliwo ebintu bingi ebikyabulamu then tunuulira brutality ya poliisi waliwo ebintu byolaba poliisi brutality yokka mu kuimplementinga ebintu byekola bweba agamba nti yajja kukwasisa amateeka to keep law and order engeri gyeyisaamu abantu mu implementing ebintu byayo of course bingi byekola mu butali tuva batuma butumi order from above munone ne bakunona naye kale katugambe nti bazze n'okukwata nga waliwo omusango buto engeri gye bakikolamu bakunona ng'omutujju ne bakukuba omuntu abantu bavayo bajjudde ebiwundu onujuzi Kyagulanyi kataba mutebusi wano Zaake yavuddewo nga gumbi ajira tasobola na kutambula twabadde ekireka juzi nga batuwaniranga ekkomera nga gundi yabweri ennungi ennyo ne tubagamba bannange wano Zaake si we yabadde we yavudde ng'agenda kati eno walungi nnyo walinga simanya kaggulu ne tubagamba nti ggulu lyawa nga era tumanyi bizonto bigenda kubeera nga nabyo tebitunula ne bakiweewa naye munnange tugamba nti tulina okufumiga ebikola byonna police brutality and killings
rights. Njolero mu Uganda batya munnayuganda in broad daylight nga tebaswala. Police negana okola investigations era ffe nga bannamateeka bali mu people power tugezaako okufilinga petitions twagala kwebuuza why isn't police doing its job, why isn't security doing its job. Tetuganye tugenda kubajja mu bunyisa naye tugamba nti ebbanga lye basigazaayo balina obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku killings n'okuinvestigatinga killings ezo okulaba nti abantu abakoze obutemu babeera brought to book. Lwaki ba applyinga double standards nti omuntu wabanga assa omuntu bapower oba omuntu alumirirwa enkyukakyuka nga basirika. Tulina abajulizi abaagala okubawa obujulizi nti nze n'abagundi nga tagundi tebateekinga statements zaabwe. So ezo double standards, the brutality, abuse of human rights, ebintu ebyo bannansi bakooye abantu banyiivu era ffe tugamba nti tulina okumira kwa wansi ku muntu owa bulijjo kubanga twagala ffenna tubeere nga tuli kyekimu na constitution yaffe lugamba nti tuli equal. Tulina okubeera na buli omu waali okusobola okulaba nga alwanira eddembe lyamu kubanga tulina okweranako buli omu mu ngeri ye. So kati embeera bwetyo bweyimiridde. So ebintu bingi nnyo tusobola okubeera nga twogerako naye ng'okusingira ddala ekibuga nga bw'okimanyi osinga kusinda business community abantu abakolera mu arcades ezo transport ab'obutale ba street vendors and hawkers olina okutumirira obukulembeze bw'ebitongole because abakozi abasinga balina association zaabwe ezirina obukulembeze. So obukulembeze obukuyamba nnyo okwongera because abantu abo balina ebintu byabwe bye baagala bikolebwe n'ebizibu byabwe. Era recent nalina meeting ne association y'aba hawkers ba street vendors aba transport naye nga bakulaga engeri gye baagala zikolwemu ne bakulaga ne batambuddeko. So tulina okubanga nganza omubaka omukyala owa Kampala district okwengeejinga n'obukulembeze nga tetuwisizaamu maaso ne tubeera nga tukolera nga tutereeza ki eggwanga. N'ekirala twagala kendeeza ku kwogera eno nga tugenze mu gavumenti ya Kyagulanyi nti bannayuganda fine twogere nga tuli mu parliament naye tukole nnyo nti ye tubeere ba solution nti yes nti bw'oba penge oguze no property oba omuntu yenna aliko nti aguze n'ekintu kye ye ayagala kumanya nti property ye ebi protected. Kati gwe olina kumuteerawo policies na systems ekintu kye property ejja kuba protected. That is the solution. Bwe bagamba nti waliwo abba ettaka lye abeere ng'asobola okufuna system eri just and clear egenda okumuyamba okulaba nga protecting ekintu kye nga tabbiddwa nga tewali a lot of bureaucracy. System there is a lot of bureaucracy. Olwali nalaba Chief Justice era annyonnyola eggwanga case backlog emisango girwa mu kooti era n'ateekawo n'obukwakulizo buli mulamuzi alina okumala simanyi emisango bisatu buli mwezi. But when you are addressing issues of case backlog lwaki emisango girwa mu kooti generation tugamba nti omusango okubeera emingi kitandikira no gye gitandikira. Lwaki buli kasango konna okatwala mu kooti n'akasanga kateetaagisa poliisi esiga buli muntu n'ateetaagisa. Fano recent twali ku poliisi ekatwe nga wali abantu nga 12 naye nga ku bantu 12 abantu abatuufu abalina okuba mu poliisi balinga abantu 15 nga abala bonna gamba bankute simanya aido mbusimanyi bambuza national id nga nagyerabiddeyo mbusimanya nabadde banteebereza mbusimanya waliwo ogundi twali simanya mu kwekalakasa nga abantu abasinga tebeetagisa kuba muki naye nga mu custody naye nga gye bali kati abacreating a case backlog from the word go. Secondly, lwaki omulamuzi amala ebiseera by'omuntu olwaliwo oba olina omusango ku poliisi oba ku kooti olina okutta olunaku lulamba eyo ye Uganda nti bakugamba nti omusango gwa ssaawa 3 omulamuzi n'atuuka 5:15 n'asooka n'anywa cyayi n'ajja n'akola files 15 oba 2 n'amala n'awumula tugamba nti ebyo bireeta case backlog. Jangu kola mu budde abantu bagende bakole ebirala. Ensi ezaakula zirina system kwe zitabula. Twagala mu Kyagulanyi generation system tukole kye bayita system abantu baleme kumala biseera byabwe omuntu ajja ku kooti aveewo agenda akola ekintu ekirala. Omulamuzi tabeera katonda, omulamuzi abeera muntu ng'omuntu omulala wabula ekyenjawulo nti alina okubeera nga exercise ng'amazima n'obwenkanya kyekirina omufuula omulamuzi omulungi. Naye n'abantu babeera mu kooti nga bali ku mugeke omuntu asobola nakwekyusa omuntu kugamba ne tubabuza akomawo neze bwenjogera natidde dda nze natidde dda akomawo
Yes. Obadde okyatugamba maama. Yes, nkomi. Yes. Kati abantu balina okubanga balina trust mu justice system. Ate ekirala balina okubanga tebateekebwa ku tension nga bagenze mu court. Because abantu omanyi mu court boogera luzungu. Ate ekirala mu court babeera very fast. Kati nze out of experience kiraba nti omuntu asobola n'okufuluma nga tawulidde musango naye nga baaguyise. Hello, Uganda versus Burundi. Oli n'afuluma nga tamanyi omusango bagongezaayo. Kati tulina okukendeza ku tension eyo n'obunkenke kubanga justice system osobola okuimplementinga justice system nga osoose abantu n'obateeka at ease. Omuntu abeere nnoma ayingire kooti nga tatya mulamuzi teweetaaga kubeera ku bunkenke. Ekifula omulamuzi omulungi si kuteeka abantu ku tension nebabeera nga tebasobola dde okussa. Omuntu essimu neevuga gyesi nga yagirabiddeko ne bamugogolera ne bamutwala nga kaguddeyo ne bamuggyamu engatto. That fine. Respect is there for good. What we're doing is twagala tubeere human. Twagala tubeere human. Tusobola okuexercise justice system obulungi. So ensonga zonna tuzitunde naye ng'okusinga ddala mu justice system amateeka go tulina mafu. Penga ogobeera oli awo waggula ettaka lyo waliwo alibba. N'ogamba Shamim muteekereyo omusango guno waliwo omusajja ayagala okufunda ettaka lyange nalebe ng'alambuza n'abantu jjo naye essaawa yonna bamusasula. Omanyi Shamim bw'ateekamu omusango leero. Sero etteeka lya Uganda terikkiriza mulamuzi kumuwa oda eyimiriza bali kutunda immediately. Ate Shamim alina okusooka n'ateekamu okuwaaba okwo bw'amala n'addayo n'ateekeko empapula endala nazo n'azireeta n'aziteekamu n'addayo n'ateekamu n'ez'okusatu. Kyokka buli lupapula lulina ennaku 15 oli ze bamuwa okuddamu. Ate olwo omulamuzi alyoka abawa eddeeti mujje muwulire alyoka agambe nti agira alindako okutunda. Kati tugamba nti bureaucracy teyeetaagisa. Bwe tuba tunaakola justice system tulina okumanya nti justice eri delivered very fast. Abantu bajje babeere mu kooti bakole ekintu kiveewo oyimirize okutunda bawuze mangu bave mu kooti naye abajulizi ne batuuka n'okufa omusango guli awo. Kati systems ezo zonna tuba tusobola kugamba. That's why I'm telling you we have to go back to in Uganda we are going back to zero. Yes, institutions are set up naye ziri corrupted and they are not empowered. So that is the problem. Abantu bali kunfumbira wakati Shamim nkola power cases. Olina kugamba tosobola kubanga tebakusasula millioni nga 3 oba millioni 5 oba 10 kutosobola kubanga okolera bwerewe. People do not believe that omuntu asobola okukola buli muntu atinanfunira ompaddeyo mmeka okitegeera. So those are the challenges we are facing. So tulina okuzza abantu ku level etegeera nti it is not all about nfunirawa but what contribution am I making. So bwekityo there are so many issues to address naye nga okusinga ddala ekyo kaddeni ababaka ba parliament kyetwagala kugendako mu legislature tufunye challenges ku ground wotambula abantu abasinga balesinga issue of accessibility omubaka bamala okufuuka ebisale bisinga tebalina bamujja. So issue etugirabye nga very important nti nekirala the MPs, all the leaders, batandise okumakinga abantu okubeera ba beggars, ba voters babwe. Kati omuntu wakulonda kati aba alina kukulindanga nga kati honorable wange ajja kumpaayo kino oba bwe n'abantu basisa omwana nga ngende ewuwe. Kati tugamba ffe kya international nti esystem terina kubeera bwetyo kubanga omuntu oyo atulonda ng'ababaka ba parliament interest ye bwe babeera baleeta etteeka ejja mu parliament mulisimbire kuli ekisooka ddayo weebuuze ku bantu abantu tebatoyogera bibyo kubanga osobola okubeera n'ebibyo naye abantu bagamba kikuteekera eryetu. For example baleesa etteeka bagamba nti kati ngenda kuwa just an example nti kati emmotoka tezigenda kuddamu kuyingira kibuga oba bodaboda zigenda kukola bweziti. Assuming that's a motion on the floor of parliament you must consult the transport sector. Go back to parliament. What is your role? What feedback are you getting? You get all those issues, you present them. Yeah. So abantu kyebatwagalamu kuba representinga mu ngeri entuufu basobole okufuna results basobole okwempawaringa basobole okuba empowered kubanga bw'omukolera etteeka nga terimunyigiriza mu business ye gy'akola na mu mulimu gwakola asobola okwebeezaawo. Yes, so tulina okubeera nga naffe ababaka tuddayo ku ekyo n'okubeera nga tuli approachable. Omubaka alimbe kufuuka mubaka abeere nga kwegamba yenaemu n'abantu batyo omutunulako batyo omumusanga omubaka wuuli ayise oluli abatambulangamu bulungi n'ababuuzaako kati ayitawo ng'enda bamusiri waggulu kwegamba bamulengerako obulengezi tebasobodde okufuna we baripootinga talina ba agents we bayita mutuukako
ya kwegamba otulina okuteekawo channels nga ababaka ba parliament abantu ne babeera nga basobola otutuuka kulina nti batutuuseeko directly naye nga tusobola okufuna information eyo n'okuddayo mu bantu ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu parliament naye katolwayo mu uganda omuntu ategeera ekiri mu parliament nga amawulire gakikubye ekyo kya buswavu fine tukimanyi nti museveni alemesa abawaka okukola era kyekyo lwaki tujjidde mu Kyagulanyi generation iffe okusobola okulaba nti nno tukolera mu gavumenti etegeera omuntu wa bulijjo naye tugamba ne legislature erina ekyokukola kinene ekirala nze era mbadde ekigamba abantu bwe tuba tugenze mu parliament tetugenze kugaggawala abantu abasinga bagamba bagenda mu parliament kufunayo ssente kufuna deal mu parliament tugenze kusavinga abantu osobola okulivinga life eri average good yeah but not exorbitant yeah osobola okubeera ng'ogasa abantu ogase ku bantu boogase teams zo yeah ate politics si muli mu service jangu oweeko ku magezi g'oyina gakome we gakomye ebyo ebisanja nze omukyala akyantwala nakkiriza nvuge nze nawanise dda sitera kuwanika kana akawala ze nawanise tugende mu maaso maama nze ne waakomawo namatidde dda abadde agikubako connectings kakati omuntu n'abeera yes omuntu n'abeera mu kifo n'akiremeramu politics n'agufuula omulimu ekyo kyabulabe ennyo because omuntu bwaba ku political position afuna kye bayita greed kati omuntu bwafuna kye bayita greed omululu atandika okuwunyinga ekifo ekyo era ojja kulaba waliwo ebifo ebimu bagamba nti ekyo kifo kya gundi eyo embeera tugivumirira Shamim jangu osabiroma ne MP ekisanja kyo kino mukama bw'aba akusobozesezza odde ekisembayo kimu kuleka tugamba oli nti twagala tamuzi bbiri agende twandibadde ffenna tukoppa sisitimu eyo si kibi va ku kifo kya MFP kale oba ogamba nti ogenda serving in another capacity ogambe nti ngenze ku kifo ekirala oba wumulemu ekisanja osobole okuwa omukisa abakulembeze abapya okujja naye ekizibu kye tulina lwaki waliwo akuba ku ssimu ye bambi waliwo amukubira ku ssimu abaddankubira kakati tetuwa mukisa kukula bakulembeza buli we tulemera mu bifo for example senga nze ngenda kuwoma ni MP nennemerako emyaka 2 mba ntuulidde wulira abagwe bayitankala nnyo omukulembeze bakuba essimu y'omukulembeze ngenda kutabuka bannange ali ku ssimu kati tuba tetuwa mukisa bakulembeze balala kujja okiraba katulina okwewa tulina okuteekawo system eraga nti nno omuntu ovaako nowa room for other leaders to come kubanga buli bw'ovaawo amagezi g'omuntu omulala ate abeera alinako ekipya kyakola ki kati ze Shamim bwefugama ni MP Kapa District n'ensavinga emyaka 5 oba emyaka 10 nkulayirira te after that period wabeerawo omuntu omulala oba abantu abuli mukulembeze omulala omulungi aba avudde mu generation ate eyange oba eddira eyange wansi ng'ate alina ideas katatenze nange ne movinga n'enkola ekirala n'ekirala bwe tulemera mu bifo by'obukulembeze tugana creating employment opportunities ku bannansi ffenna ne tutunulira omuntu omu nti ono gundi yekka yalina okukola kino kubanga senga mmanya nti nina ekifo bwekiti ngenda kibeeramu ekisanja kimu obusanja bibiri nja kucreatinga other opportunities nga kimanyi nti I'm not going to die in that position ngenda creating employment eri bannayuganda nkozese bannayuganda nveyo ate mbeeko ekirala kyempeereza eggwanga so eggwanga liba litambula so ebyo nawena tumira twagala okubeera nga bikyuka mu Kyagulanyi generation okuviira ddala waggulu paka wansi ensi eno Uganda nene okusinga ffenna tulina okuba nti tukolako kye tukola ne tuvaawo n'abalala ne bakola ne tubeerako oli ne tubalengera ng'ate nabo bakola ekyo kyekisinga okwagala so ensonga ezo nazo nezitutawaanya abantu kulemera mu bukulembeze abantu kwegulumiza abantu kulowooza nti kugamba butalumirirwa bannaabwe tulina okumanya nti n'omugagga n'omwavu ffenna tulina omugaso buli omu alina omugaso eri munne omuntu eyasoba n'atasoba buli omu alina omugaso kuba waliwo omuntu gw'olina naye nga talina ekintu ekirala kyakugasaamu yes so kikulu nnyo okumanya nti buli muntu alina value mu bulamu ekyo kikulu nnyo mu leadership kiba kituyamba kubanga as a team nga bwe nasoose nkugamba nti as a team people power eri kyeri
national unity platform eri kyeri because it's a team amagezi ag'enjawulo abantu ab'enjawulo buli omu bw'ateekako ettaffaali ku kyateekako that's why it is like this that is why it is people power so ne mu ggwanga as a whole tulina okuyiga okukola ekintu ekyo tulina okumanya nti no eggwanga si lyakakundi k'abantu nsembeza muganda wange mukwano wange muganda wange you know yes kusegerera si kibi naye kirungi ne tubeera nga buli munnayuganda tumulaba nti alina omugaso ne tubeera nga tucreating opportunities for each and every person eyo ye uganda gye twetaaga yensi gye twetaaga ffe mu kulaba kwaffe nga generation ya Kyagulanyi. Shamim nga tumaliriza mbadde nsaba otuweeyo ebigambo ebisembayo kusinziira ku kyosaba bannayuganda kikyosaba zegala otwala guno osaba bannayuganda akalulu obeeko n'ekigambo obeeko n'ebigambo byobasulirayo ebisembayo. Yes, ebigambo byange ebisembayo kyenjagala Nyanzi ngenda muyita Shamim Malende nzija ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala district 221 ngenda kuyitira mu national unity platform owa people power sinayo makamala wengendo okuyitira tusabinge bannayuganda nga tuli wansi wa government ya Kyagulanyi kubanga twagala generation leadership twagala kukyusa Uganda tugitereze from scratch era encouraging abantu bonna buli abasobodde n'okuyisa obubaka bwa Kyagulanyi nti buli mu making sure nti participating nga bw'abasobodde mu kalulu kano mu kulonda mu kuwagira mu kupromotinga mu buli mbeera yonna. Yes, ate tewabawo kutiisibwatiisibwa kono kubanga buli kintu kyonna bwe kibanga kinaabeera ne success era kifuna challenges. Tumanyi nti bintu bingi nnyo biyitiddwa mutufiirirwa bannaffe bangi nnyo naffe tuli under intimidation embeera mwe tutambulirira sinungi bwe waliwo ba spies kwegamba otambulira mu mbeera yabuke naye twasalawo nti tugenda kuwuma kasatu banga tuyimiridde ku mazima n'obwenkanya. N'ekirala njagala kwebaza abantu ba diaspora community ne bannayuganda bonna buli omu waali na buli muntu wa people power family amu n'omukulembeze waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna nti mwebale mwenna buli omulimu gwakola mwebale kubeera ttiimu emu mwebale kubeera nga mwe respecting mwebale kubeera oba strong mwebale kwewaayo na kusasira bonna abafiiriddwa bonna abaana abali mu makomera n'ababadde mu makomera be tuggyeyo na buli victim of political persecution na buli muntu eyafiirwa omulimu gwe lwa struggle na buli mbeera yonna mwenna we respect you naye tugamba tusigale nga tutambulira wamu tugguse Uganda eno kubanga wetuli ekyo tukituusizza engule tugenda kujambala essaawa yonna abantu ba diaspora it's big up kubanga ate mmwe ekintu mwakiteeka ku level ate endala nnyo yadde naffe tukola ku ground naye tuba respecta tumenya kubasasula kati penge kati abantu ate ngamu ate mu media ate kisukka ne musukkawo n'abantu bonna abayamba covertly and openly mwenna tubawa ekitiibwa tugamba nti mubeerenga musigala nga mukibeera muze Shamim Malende munnamateeka wa people power ate penge nina n'essimu yange simanyi oba yeetaagisa ku WhatsApp okugira bagabye WhatsApp oba tekyetaagisa badde nsaba maama ogibasomere namba yange y'essimu eri 0772 55 1588 kanjiddemu eri 0772 55 1588 kanjogereko mu Luganda eri 0777 Kalis neno kadi yange ya national unity platform jina anoboze tuli ku video ndiko kale kiri fine kale mukwana mwebale nnyo mwebali ddala bambi kale bambi kakati baganda bange seri ensonga ki manyi abantu ba Kyagulanyi baddamu